njawulo kyeri wakati wa Sudiru Lupareri ne munnansi ali Lubigi. Kati awo otuuse ku mulamwa mu kye bayita administration mulimu kye bayita dictatorship obwannakyemalira we bukulembeze obwaddala obwannakyemalira mu nsi we bukulembeze obwaddala buli ajuliza Amini bangamba Amini yalonda government ekyasinze okuwa cabinet ekyasinze okuba eyakabi bwe ba finance alonda yasoma economics bwaba agulika kya yasoma wa aguliki yabagoba myezi 3 bwitalabanga ku balani fools naafuga paka mu 7 naunda kyalwe mu staff adilisi vice president ne yefugira natalina cabinet talina eros talina kintu kyonna dictatorship naye ate tumujuliza yakola kino nakola kiri ewa Museveni alina n'ababaka ebitongo na buli kimu lwaki yetu mugamba mutakozi nti mukusomo Amini mu bukulembeze mu kibaita dictatorship yeno kulembera amawanga bwe tutwe tugamba mbuka tugenda tereza ntobazi awo mami dictatorship waviirayo ketugaye tumala Lubigi tuddakaani bwe tumala entobazi tugenda ku showers of lakes embalama z'amazzi bwe tugambya ne bo bagwe Sudiru embalama z'ennyanja ne bo bagwe Sudiru wo mukyali wange muna Kenya banga Kenya bekalakasa balina ebyaye bye balimu naye banga bino bye tukola ebyokumenya abantu Kenya yabikolako emabega naye balina bye baatuka ne bamenya n'ekizimbe ng'ekizimbe kye bamenya kalina gye bamenya ya Kenyatta so Ruto ngate deputy deputy president nile bakimenya dictatorship wegama tukole kino tebiri mukutira kuliso so kati Museveni wawa yagambye nti kyekiringa n'ekyenguzi bagati kubakwata ne bawa munjuwo be tuterere enguzi tugitereze so kino tugamba nti kirungi okutereza entobazi nga bwozitandise bwe ziggwa tugende ne kumbala maz'amazzi ennyanja tutereze buli kifo ekyetaaga okutereza tutereze nga tososoddemu naye oba otereza munnansi omulowoozezaako otya munnansi tumugoba buli omu addeyo ku kibanja kye ekyawa gye yava fiiki bakuzala Kampala nze njagala ombuliyo omuntu omugwe omusajja ogwo gwe mbadde batono kale Kampala kube yabannannyini bujoni sensoko okukulubya mbu wali Kampala waabwe mwina kyali wangawe kasubi waabwe wogwe bazaala ekazo nti mwebali abalina area mu Kampala nile majority baavaawa boba daye wammwe mu kyalo then ogwe kali ganga okijja kongoze Kampala kukola oba osoma oba owammwe nti oyina mugobera naye ne buli Kampala kuye kati tukolere ki osasidde maama ayina abaana be obwana obuto bamusuubira bamulekera abaana kati ali awo talina wadda musaasira nnyo alina lubuto nsaasira nnyo n'ennuma n'enkwata ne ku ttama kwani bakyali bange abamu enjuza ye baazimenye nagambwe kati nkola eki nonga nange simanyi kyakukola kati wadde obaza kati noga ebyadda alina okweyiiya that's the solution ne bwe nnaakusaasira kiri kikambwe era nze solution gyendese yeeri tuddeyo tukabire mwami gavumenti atusongere ku bifo ebyenjawulo tufune kye bayita resettlement kuba ekyakodde tekikyazika mabega kigenda tukosa naye tetugenda kwekubagiza so tukkirize gavumenti muteeke ku nninga tetusaba tenti nga minisita mu wabadde agamba ndoza mami babalanda bantu basule mu tenti oba ofudde ate refugee mu nsi yange naye gwe songa ku ttaka nti mugende mubeere wali nti abantu mugende Masaka wali ettaka Luweero wali ettaka Bulemezi wali ettaka Ekyaggwe gwe muwagabire ettaka naye abantu kati nga bannakazadde b'eggwanga nomenya ennyumba ye ali lubuto kati buvuddemu kati atakuze eki ali lubuto nomenya ennyumba ye teruvuddemu olubuto kati n'abatulaba bansonyiwe naye kye bayita collateral damages abasajja batta Gaddafi ne batta bannansi baani nga baagala Gaddafi ogwo naye bagamba adozo ya collateral damages n'ebyayono ne bo byonna zaali collateral damage mbobo baagalamu Gaddafi kati wekuba nti bagenda kutereza lutobazi ne bachachi nga bagimenye ne bakubiramu omusumba those ya collateral damages bakulabula ne bakuwoninga singa ekiseera kituuka nga okyali you become a collateral damage baba 21 days leave alone 21 days first warning is enough proof yatandika 2014 ono 2010 years down the road naye ng'oli ku ekyo ab'ebusega bagamba nti babawadde 21 days ne kati waliwo bawadde 21 other days kasita batandise Uganda ne bajja nga babawadde 21 days naye alia ne last year baba ne bagamba mu gwokuna omwaka ogujja tugenda kumenya mu January ono there came guys ne bagamba mu gw'omukaaga omwaka guno tugenda bamenya ke kali kete nti oba obasaasira
oli nakuteeba ggoolo nti kikulu baatuwoninga nosika noga ekitegeeza mwana nsaasira bya bwerere kati abasinza obboyino naye banabyabufuzi ne bajja bonna noga kati ate mwe mukimi eki omukazi munaku bamumenyedde akantu talina nekisiti gwolesa akatayiko omusimanyi nzize balambula nogalaba abasajja batalina mitima gisaatusaasizi ozengani parliament speaker akwadde ekibaluwa nti ojje ero sikyamanya akwadde ekibaluwa nti ojje ani akuyise ozengani okujja okukumya abantu emitima. The best solution is kunoonya abantu bano bazzeewa kuba kyatuuseewo ate kikyatuukawo gwe ayina ettaka nga gwe nalabye ndowooza bawadde side ze Hoima Road eyo ayina ettaka bawe bawe not making them squatters. So kyonna kyekiri tukirize kyabaddewo tulumwa nabo naye tetugenda kwekubagiza bwe tutyo era bannabyabufuzi bave mu bintu bino kuba kati sawa yabyabufuzi batandise olippira naye tukirize kyekiriwo tujja kwesaasira naye tumale okwesaasira twekamwana talina mukamwana yekamwana yeka gavumenti tugisaba eki ttaka wontusinga kunenya ba LC abagaba endagaano z'ebifo ebyo n'abasingiza abaguza abantu mu bifo by'entobazi nga babimanyi. Fake Media. Ali ku Fake Media ogamba tena jeri gazeti buli kimu kitambula bulungi. Tuli ne Rastaman Bagman Tibaga ndine Tamale Henry nze Shafiku Lwanga era tuzze tubireke ensonga endala zituugirako ne Rastono tuwaya program yaffe teba nnyo ya bibuuzo bingi eba yakunnyonnyola na kunyumyamu mbuzi Rastaman sawa bambulizeeko kiri kitya mwebale kubaayo Rasbag Tibag Nansana representing NM Kiti Nansana Municipal Ghetto Team mwebale kubaayo Nansana Municipal Ghetto Team. Yes. Mukyalo Nansana. Mwe musinga mwe mwasinza okukosebwa. Mukadde kano. Lubigi Nema abantu bonna yabagize bonna yabayodde. Yeah man, Nyumba neziteeka ku ttaka. Nalabye n'essomero nga Chachi. Kereziya nga bagiye. Oli mu Nansana. Kituufu. Njaga tandikira. Kulu tuli mu Nansana kituufu. Naye basajja bamenya abaana naye mwana byewuunyisa ate bikaabya. Kwe olw'embeera ekutuuka kuno oyagala okukaaba ate oluusi n'osekoba ne weewuunya. So kati embeera etuuse ku bantu bano abadde mu Lubigi oyinza onnoonya ow'okusaasira oluusi ne kikubula. Oyinza bamenya abantu mwana abantu oba okyayogera bamenya abantu naga anti munnaye baatulabula kakati ffe n'osooka osirikamu. Noga naye bamenya abantu ate tebabaliriraga waliwo abamu naye be baawaako ku ssente ffe twafuna kase nogawo butyo. Mulimu abafuna. Oli n'akakasa nti bo baafuna kasente. Omwana n'akakasa nti baatulabula. Kitegeeza gwe bataalabula oba ataamanya ayinza okuba takyalina excuse yamuwolereza. Second mulimu abantu abazze bafunyemu challenge nti omu bwe baamugamba oba bwe yamanya nti bagenda kumenya n'anoonya fiiki n'aguzaawo fiiki ye ng'oluusi akutteko ne kasente. Kati fiiki n'agula kasente kakataddemu n'azimbawo n'ebintu bye saa zino bamugobaganza endagewa. Kwa kituuse ekiseera nga niwonoonenya mwami gavumenti ebyaddala kituuka nga ffenna kitukwatako. Ani gavumenti wetuginyenyeza wawa nti abantu abamu bamazeewo emyaka 4. Kituufu. Gavumenti yaliriddawa nga bazimba. Kati era gavumenti bawadde n'amasannyalaze n'amazzi. Obuzibu mbunenyiza abantu ba mirundi ng'ebiri. Asooka actually ba mirundi 3 asooka nze nnenyanze mu Nansinzi yasengawo ng'ekyo kifo kya Lutobazi. Ffe twajja kuno ku Nansana mwaka gwa 2002. Naye okuva mu 2002 wano wetuli ffe twali tusembayo. Ngawo wona tewali bantu paka Nansana nga kubo kakiyayo okuyitamu genda naye mu kibo yonna nga wakyali. Lubigi nga wakwafu walingawo embuga y'omusajja bamitanga Bemba Musota. N'okudda eri munda naye abantu bagenze basengawo kiregeza ffe twayiikiriza obutonde mu kusooka kiza tusobola okwenenya partly. Second nennenya abakulembeze bitutaba ab'ebitundu ba LC1 chairman. Ye yasayininga endagaano nga kimanyi endagaano gya sayininga eri mu Lutobazi nga ate akimanyi Lutobazi terukkirizibwa. Era buli muntu exactly buli muntu nga ayina endagaano ya chairman sooka ogende wa chairman omwebuuzeeko kikyemba nkola mwami Ssentebe oba mukyala Ssentebe si mu bubi kuba yasayininga akimanyi ate nga ali under authority ali under buyinza LC asookerwako naye akuneenyezebwa nnyo.
then wetumala okunenya oyo tunenye na abayina ebyapa gwe boleeta ekyapa n'okindaga nti nina ekyapa kino nakifuna njagala nsooke mmanyani yakuwa ekyapa mu lutobazi kati tujja kuddayo kumanya ani yakola ensobi before kunenya mwami gavumenti tuzimbye emyaka 4 oliriddawo twasenga oliriddawo tuwadde ne kino nze ndi gavumenti gwadde okimanyi fiiki singa onkuba oluyi si musango anti mba sikuloopye sikinaamu interest teguba musango naye ate bw'ofuka ku kkubo n'enkuloopa guba musango public nuisance kitegeeza badde osondobera emyaka 10 singa gavumenti yabadde tuzuukuse naye singa ezuukuka kati olede muli mu nsobi ndi twakola ensobi ffe tusooke tukkirize twasenga mu bifo bye tutasaanye ssengamu ne wabawo abo abaatuwuddisa bye ŋŋambye n'akuwa n'endagaano mbw'oli waawo n'omwana najja naga nkuwadde n'ekyapa wamma wawo kati walugenda wudi n'agamba kituufu nkuwa ekyapa naye okukozesaawo nema yeekuwa obuyinza kati onkyopompa otya ekyapa ku kintu kye siisobole kukozesa kyotayinaako obuyinza nze kukozesa naye bw'omenya munnansi n'olekawo Starbex otegeeza ki kituufu kakati njagala oddeyo tunye program ya Starbex nange newendabyeko ka atika akamu singa Starbex bamala gamumenya agenda suwinga gavumenti obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente kati ezo zensobi zetugamba abannema ze baakola oba mwami gavumenti ebikono bya gavumenti bye zaakola osayiningisa otya omutunga nnema oba owa Grain Miller Samuel yabeera waliwo ali awera kunga ku Masaka Road ew'ekyuma ky'obuwunga n'omuwa contract yebeera mu lutobazi nga tosobola gisazaamu singa ogisazaamu omuliirira kiriza gwe kitongole wetukunenyeza director kye approvinga bino who approved this naye ati kati kyeŋŋamba woba ntosobola mmojjawo bannansi balekeewo tesobola balekawo otherwise tulina banoonyeza solution kati solution eyina kujjawo mu kusooka nga tonnabamenya ezo ensobi twali batuzinenyeza naye essaazo nti okusobola baki tetusobola kugamba nti tukole solution nga tetunnabamenya wajjukira gavumenti yaffe yatabuka waliwo ebintu nga bwe kikolebwa nga tulyoka tunoonya solution for instance nenkera ku makya ngamba bali mu Lubigi muveewo mugende Masaka eruweero emitera oli amataka ga gavumenti musenge ekyo tebajja vaawo abamu ate abasinga n'obungi naye singamba menya nembaga mugende eruweero ebulemeze wewewo kimanyi bajja kgenda naye mu bulumi anti that's kakate balagewa nawulidde minisita agambye abantu batuweeyo tenti tubateerewo tenti simanyi nga tubayize emifo zengamba ate ani gw'omanyira then dini oba onfudde ate refugee mu nsi yange gusonga ku ttaka nange nkindi munnansi kuba ensi ekolebwa butaka gwe wetegala mbeere mu Lubigi gavumenti sisinga nkulaga nti ebyaddala wano nali nagulawo n'akasente n'enfere bwe ndagano ya kyamani ino kyapa mu ngalo ekyapa kikino n'okiwa nti nali munna gwe nsongera ewalala kyekituzeeko kye bayita land refund singa fiiki onjazika emmotoka yo nengivugamu bwe ngikoonyesa oba bwe ngiwona tekiteeze nti nnakukwata ssente nkuwe nsobola okutwala mu bondi n'olonda endala nsobola okafiiki ewuka ninayo emmotoka zange jangu olondeko refund tekitegeeza ssente oba okuliwa so kene kino nti gavumenti bwebe bamenye tetulowooza mbu ate refund bayo ssente kyekisinza n'okwonoona ebintu tulowooza nnyo mu ssente gavumenti egamba abadde mu Lubigi bwe nti waliwo ettaka lino nerino mugende musengeko eyo waliwo ekenya bwe baamenya abantu ne Rwanda naye ate bo babazimbira amayumba ezo programs ezo gavumenti zo zirina setting zaazo tebasobola tuzimbira amayumba otherwise batuwe mataka kwate kagambe bwe nti ne bana tuzimbira amayumba Uganda yensi ekyasinza okuba omuntu omugayavu tumuyita tuti abagayavu kugamba ne bwamuzimbira enju n'ogimu wasobola ogiga olwaba bamugabira ttaka n'alitunda tulina bikola mu mpaka n'ogamba abavubuka okuva ku myaka 16 paka myaka 29 tokola tosoma tobeera wammwe tolina mulimu va ku kibuga ogende Masaka eruweero elire eggulu wali amataka ga gavumenti va ku kibuga ogende tosoma tokola tobeera wammwe tolina mulimu va ku kibuga ogende munnansi munnauganda omanyi waliwo engeri gy'oba watandikamu okuza omwana
ate bw'akula maye baŋŋamba nti omwana oba wamukuza n'ekyejo we mutuuka naye ba mu takisi nakkuba oluyi amanyira okukuba embi aye tomuddiza mwe muva akagamba bw'akakyama amamira bw'okagula kamenyeka sinakindi ne bagamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto bwakukaabya mu bukadde kati ne gavumenti bweto weekoze eki bwebanga yakkiriza kino ebadde inakkafiiramu ekirala si we wokka wali entobazi awo tubadde tujja nti gavumenti nga olugambye terina kkafiiramu tetujja kukkiriza kwegera ekibi we kiba kibaddewo ne tukitegene kati ssaawa zino kibi tukyuse Buju Banton lumu yagamba maama bw'aba teyakubuulira mu buto gwe okuze n'otegeera okozeewo ki bwe kiba nga byadde byajja bitabuka emabega bwe tuba kitegedde essaawa zino tukole ki tubajjewo tubanoonyeza ettaka tukole kye tuta resettlement batandika okuwaanyisa abantu tulyoke tujje ku kyokubiri kyoleese ti bwe tuba tutandise ku lubigi tulyo tugambe mukigobe waliwo obutobazi bayita kigobe kirirawo kasubi okke wansi lunene simanyi lungujja walumalayo bayitawo mu kigobe balusalako zikalina ebintu biri omwo tigenda mutobazi lwa kigobe lwonna oluyitemu oba otegedde logiki nti bwe tuva ku mwami lubigi tunoonye n'entobazi endala manyi gavumenti abantu bajja kukira nti ekitegeeza te wali tonyigiriza ffe agende nakivubo naye ate tukkirize nti wadde ebimu ntobazi naye waliwo ebiba birina obubaawo katogenda kujjawo siwegi pulanti mu lubigi kuba ateeka enenula okuyamba ku butonde oba otegedde logiki bwe tunaazimba nakivubo mu lutobazi wadde ali mu lutobazi naye singa banamuzimba nga wa muti nga tumuzimbye waggulu wansi netukayo emyala oba otegedde logiki oyo tumuleke waliwo ate ewe tulina okupreserve nga singa tukuuma obutonde kuba Kampala yenna ebitundu ng'oggyeko obusozi bwe tulya oli Kampala Mulago Kawempe n'ebitundu ebisigadde bya Kampala biri mu ntobazi kati byonna tubimenye ani kati oba olina woomenye kitegeeza oba oseetinze president kituufu naye kati twawula olw'ebintu bibiri omu ayinza olaba nga ebifaanagana naye omuntu omugezi yabiraba nga byawo kaliwo kye bayita olutobazi ne kye bayita ekisenyi kati abamu bali mu bisenyi abamu bali mu ntobazi kati owo mu kisenyi ky'omuttenga bayinza obutamukwata ku nsonga liri wansi mu ttenga mu kisenyi naye nga bo baagala lutobazi nti ye lubigi ye kigobe ye namuwongo ye luzira ziri swampu ezo big swamps eziyamba obutonde kuba ziyamba okukwata amazzi okwenenula amazzi n'okukola emirimu emirala kati njagala kumanya njawulo kyeri wakati wa Sudiru Lupareriye ne munnansaali e Lubigi kati awo otuuse ku mulamwa mu kye bayita administration mulimu kye bayita dictatorship obwannakyemalira bwe bukulembeze obwaddala obwannakyemalira mu nsi bwe bukulembeze obwaddala buli ajuliza Amini baŋŋamba Amini yalonda gavumenti ekyasinza kabineti ekyasinza okuba eyakabi bwe ba finance alonda yasoma economics bw'aba agulika likya yasoma waguliiki yabagoba myezi 3 bwe talabanga ku balani fools n'afuga paka mu 7 n'alonda kyalwe mu Stafford lisi vice president ne yeefugira nga talina cabinet talina LC talina kintu kyonna dictatorship naye ate tumujuliza yakola kino n'akola kiri ewa Museveni alina n'ababaka ebitongole na buli kimu lwaki yetumugamba mutakozi nti Amini mu bukulembeze mu kibayita dictatorship yena okukulembera amawanga bwe tutugamba mbuka tugenda tereza ntobazi awo mwami dictatorship waviirayo ketugaye tumala lubigi tuddakaani bwe tumala entobazi tugenda ku showers of lakes embalama z'amazzi bwe tugambya ne woba gwe Sudiru embalama z'ennyanja ne woba gwe Sudiru wowe mukyali wange omuna Kenya banga Kenya beekalakasa balina ebyayo bye balimu naye banga ebintu bye tukola ebyokumenya abantu Kenya yabikolako emabega naye balina bye baatuka ne bamenya n'ekizimbe ng'ekizimbe kye bamenya kalina gye bamenya ya Kenyatta Ruto ng'ate deputy deputy president nile bagimenya dictatorship egamba tukole kino tebirimu kuttira ku liiso so kati Museveni waba yagambye nti kyekiringa n'ekyenguzi bagati kubakwata ne bawa mu njuwo be tuterere enguzi tugitereze so kino tugamba nti kirungi okutereza entobazi nga bw'ozitandise bwe ziggwa tugende ne ku mbalama z'amazzi ennyanja tutereze buli kifo ekyetaaga okutereza tutereze nga tososoddeemu naye bw'oba otereza munnansi omulowoozezaako otya munnansi tumugoba buli omu addeyo ku kibanja kye ekyawa gye yava fiiki bakuzala Kampala nze njagala ombuleyo omuntu omugoba omusajja ogwo gwe mbadde batono kwale Kampala kuba yabannannyini bujoni sense ko kulubya mbu wali e Kampala waabwe mwira kyali wangawe kasubi waabwe
wogwe bazaale ekazo nti mwebali abalina area mu Kampala ne the majority baavaawa boba daye wamwe mu kyalo then ogwe kali kanga okijja ko ngoze Kampala kola oba osoma oba owamwe nti oyina mugobera naye ne buli Kampala kuye kati tukolere ki osasidde mama ayina abaana be obwana obuto bamusuubira bamulekera abaana kati ali awo talina wadda musaasira nnyo ne alina lubuto nsaasira nnyo ne nnuma n'enkwata ne kuttama kwani bakyali banga abamu enjuza ye baazimenye nagabwe kati nkole ki nonga nange simanyi kyakukola kati wadde obaza kati noga ebyadda alina okweyiiya that's a solution ne bwe nnaakusaasira kiri kikambwe era ze solution gyendese yeeri tuddeyo tukabire mwami gavumenti atusongere ku bifo ebyenjawulo tufune kye bayita resettlement kuba ekyakoddwa tekikyazika mabega kigenda tukosa naye tetugenda kwekubagiza so tukkirize gavumenti muteeke ku nninga tetusaba tenti nga minisita mu wabadde agamba ndoza mami babalanda bantu basule mu ttenti oba ofudde ate refugee mu nsi yange naye ggwe songa ku ttaka nti mugende mubeere wali nti abantu mugende Masaka wali ettaka Luweero wali ettaka Bulemezi wali ettaka Ekyaggwe gwe muwagabire ettaka naye abantu kati nga bannakazadde b'eggwanga nomenya ennyumba ye ali lubuto kati vuddemu kati atakuze ki ali lubuto onomenya ennyumba ye teruvuddemu olubuto kati n'abatulaba bansonyiwe naye kye collateral damages abasajja batta Gaddafi ne batta bannansi baani nga baagala Gaddafi ogwo naye bagamba adozo ya collateral damages n'ebyayo no nebo byonna zaali collateral damage mbobo baagalamu Gaddafi kati bwe kuba nti bagenda kutereza lutobazi ne bachachi nga bagimenye ne bakubiramu omusumba those ya collateral damages bakulabula ne bakuwoninga singa ekiseera kituuka nga okyali mu you become a collateral damage baba 21 days leave alone 21 days first warning is enough proof yatandika 2014 ono 2010 years down the road naye ng'oli ku ekyo ab'ebusega bagamba nti babawadde 21 days ne kati waliwo bawadde 21 other days kasita batandise Uganda ne bajja nga babawadde 21 days naye alia ne last year babo ne bagamba mu gwokuna omwaka ogujja tugenda kumenya mu January ono there came guys ne bagamba mu gwomukaaga omwaka guno tugenda bamenya ke kali ke nti oba obasaasira oli n'akuteeba ggoolo nti kikulu baatuwoninga nosika noga ekitegeeza mwana nsaasira bya bwerere kati abasinza obboyino naye banabyabufuzi ne bajja bonna nuga kati ate mwe mukimi eki omukazi munaku bamumenyedde akantu tayina next gwolesa akatayiko omusimanyi nzize balambula nogalaba abasajja batalina mitima gisaatusaasizi ozengani parliament speaker akwadde ekibaluwa nti ojje ero si kyamanya akwadde ekibaluwa nti ojje ani akuyise ozengani okujja kukulumya abantu emitima the best solution is kunonya abantu bano bazzeewa kuba kyatuuseewa ate kikyatuukawo gwayina ettaka nga gwe nalabye ndoza abawadde side ze Hoima Road eyo ayina ettaka bawe bawe not making them squatters ndabula kubanga dakika za insazi baza so kyonna kyekiri tukirize kyabaddewo tulumwa nabo naye tetugenda kwekubagiza bwe tutyo era bannabyabufuzi bave mu bintu bino kuba kati sawa yabyabufuzi batandise olipira naye tukirize kyekiriwo tujja kwesaasira naye tumala okwesaasira twekamwana talina mukamwana yekamwana ye kagavumenti tugisabye eki ttaka wotusinga kunenya ba erosa abagaba endagaano z'ebifo ebyo n'abasingiza abaguza abantu mu bifo by'entobazi nga babimanyi kitegeeza tolinamu kusaasira konna mu kumenya anti nze ndi wa administration ate ne administration yange ya dictatorship nze ndi mu bukulembeze obwange bwa nakyemalira bwe tugenda tukole kino oluusi parliament tugiwa mukisa kuteesa mujibulira bulizi nga kyakoleddwa ate bwe tusomuwa tugigamba mugende eka mwebake tusobola ogiwummuzaamu siri seesi yawo bajja kudda baba n'essuubi erikomawo tubawummuza tujja bayita nga obudde butuuse ne bwe tufuga emyaka 10 nga tebaliwo obudde tebunnatuuka bubayita kwegamba bino ebitubizannyisa amuteringiyo oli nabanga MP alina okutuula ateeseza abantu essaawa ezani yafutulisinze document gye bayita next kwekyo ekyabadde mu Lubigi nagamba Madam Speaker okusinzira kati oli waliwo spina Mr. Ssenyonyi ti abantu batukubira amasimu baagala tusomanyi kumanya tuyimiridde kuki tuliwa kwe kujja tubalabeko ningamba nedda omusajja atulimba bwe bakubira amasimu did you prove the house ti Madam Speaker okusinzira ku masimu agankubirwa ne document badde nsaba you approve me
ne bwana Ghana okiyisiza. Second, did you raise issue? Madam Speaker, mbadde nsaba Minister wa Land Zone asooka alowooze ku kye bayita resettlement of these people. Atuwe view. Prime Minister ono atuwe view. Nemwe mufulumye mu house muli mu kuwogganira bweru. Temutuyambi kati parliament yambi eti aba abantu. So meaning that tukkirize nze Baaga siri nnyo musajja wa simanya ate democratic government nze diwa dictatorship. Ebintu tubikolera aba mu government tegeze ne ba president government yanga abantu tebabeera. Una ebifemu tebibaawo. Nedda tutoke kati human rights yaki. Tetwetaaga ebintu tetwetaaga. Buli omu akole kyayagala solonga azagatta ku ggwanga lya tagatta ku ggwanga lya talina kyatugamba. Baaga. Ebajja ne bakutulugunya wano. Human rights tekuyamba. Kati nga bantulugunya kuki kansuka embuuzi. Bayinza okujja ne bakutulugunya. Batya. Ngetulina nakyo okoze. Nga batya. Ne bakulowolereza. Nga batya okugeza. Ne balowooza n'agaana eno Baaga labika. Yabalira opposition. Kati nze nja proving abasajja nti sibalira opposition. Ogenda babuulira nti obabalira nga bakunyigiza edda bakunyigiza. Very good. Nyinza obutafaayo kuba Allah agera. Naye kinnuma ate okimanyi. Kwe kulowooza nti waliwo aba human rights abannwanya kumera bo babala byabwe n'envunira mu kkomera. Kati human rights nnungi n'evaawo. Eveewo. Nze kati kagambe bwe nti president najja mu ddwaliro ng'abasawo tebaakoze. Najja lwakubiri. Nga yesayininze alive simanyi liki alive ennaku ezi president ajja ku lwokubiri nga besayininze ku Monday kyokka n'enkeera olwokusatu n'olwokuna bazisayininze naye nga tebali nawo ne kuolwo nabirabanga nnyo mu masomero naliko teacher ng'omusomesa ajja ne yesayininga ennaku endala mu maaso nanga naye I will not attend master keep around for me nakiitinga abaana president ennakawuka nagamba nonno tubagobe we deal with these people. Enkeera human rights tayina buyinza mujjako tekisoboka ne bakola nakati bakola ani ayambe eggwanga eyo human rights gye tuliko kyokka nagamba kulembe gwobote gwamini ngeno tebikolebwa yayina human rights kyekyo tuwaliwo ebintu byetuzannyisa obuzannyisa so kati kino ekyalubigi kyabaddewo tukkirize kyekiriwo kigenda beerawo ate ne bwayise bamutwala bwayise si yonna paati ya bwayise paati emu omanyi lubigi ayina ensalo ze Lubigi mugga munene kutwala paati emu yakawala bwayise ne kugattamu Nansana ne Namuŋŋoono olisaidiza wali ne guleega munene. Pastor Bugingo agenderamu. Pastor Bugingo taliimu ate. Ate wali nganda ba nabyo ntobazi. Kati si Lubigi kyetwage ti bwova gwe bayise Lubigi then noonya n'entobazi endala. Mate manyi bali ku ntobazi. Ntobazi ki era ekyo kyetwagala mwami government yayongera okuclassifying okutoleeza abantu. Sikuwa si buli lutobazi kyetwayogeddeko wali nti wadde onootulanga Nammanve ebyadda olabanga mu lutobazi ne that field was reserved as industrial area era abadrawinga plan ya industrial area eyo bagenda otulaga amazzi gatambula tuti how do we preserve nature emiti tugirekawa wantuteekawo ki how do we regulate perfumes tuzikola tutya yayina otulaga bwa regulating obutonde kuba ye planning authority then bw'amatuma nti kiri ekibangizi baakirizaavinganga ki ndi Lubigi yetalina kubaamu kintu ndi n'entobazi ezimu zirina okubeeramu ebyo betugambye ebirina okubaamu according to plan ebigatta ku ggwanga so tube bala Lubigi bazaakaani nti si buli lutobazi wadde batandikidde ku Lubigi so bwangera n'abo Lubigi n'abutobazi bwe timwegendereze n'abali mulinde abantu botongere okwetereza twaba bamenya aba Lubigi anankanya nga bukyali jendaga then abatalina ttaka government we call upon bawe ttaka Baerosi abaliwo babasebe aba basonyiwe ate babasonyiwe ki nga bibateekako emikono ero sito sogenda mu munisi banga government osose kwesi olide government okozesezza obukambwe okutereka kino mu nkola katoyina gwogenda n'oli alemeddewo kyobola n'abo abalemera we bamukwata bamuteeka ku poliisi bwakkakkanya pressure bwekkakkana bamutanadde kanga tebamugyeko ssente ero si wano mukyala Nanca yateekako emikono ku bantu bano ne bafuna ettaka n'afuna ekimu eky'okkumi bamusonyiwe ba ero situbaleka ababasayiningira ati kyegabye bakola mu butamanya nti ebimu babikolanga mu butamanya ekyokuli bw'aba yali akimanyi embeera yayitawo gavumenti oleesa amaanyi bali bakola ensobi tetugenda amaanyi tegagenda kwongerako obusungu tetugenda kubwongera ku busungu ba ero balina okwekolamu omulimu buli alina lisiti ate nabengambye mugende waba ero waba alina lisiti y'abantu bano abamenyeddwa amayumba agiforwarding wa minisita wa landizi akole ki tukiyita okugezaako n'olemererwa
naye nawe talemererwa kugezaako. Gavumenti tuginenye nti emenya abantu nga tebateekedde we bagenda. Kyekyalibadde ekyo. Ne singa tebateekedde we bagenda, talina kutereeza ntobazi. Andi mukutereeza entobazi wakkiriza abantu ne bajjawo. Kituufu. Kakitegeeza weegala baveewo tewabalabulirawo. Yalabalabula nakagambye wali kibasenga babalabula. Anedde emyaka ana gyonna tebabaddeewo abasinga taata. Ati kyegambye nti ze najja wano mu 2000 ng'ebifo ebininaanye mu Lubigi ebisinga tebiriimu bantu. Gy'emyaka 20 mwegi emabega niye bazze babeeranga mu myaka ebiseera ebyenjawulo. Wakati sole tusene Mr. Bright agenzo okujjaawo nalabye kyaki gye baamenyaawo wansi. Aze recently yali ku buyinje no waggulu ku kisaawe n'agulaawo. Kyesimanyi. Kakigambe naffe tulina ebintu bye twayingirira ng'olusi tujjukanoga naye nange we nanoonya ekifo byonna nenkwata nengula wano. Omusajja n'ateekaawo ogwo galaje ennene awo ku Lubigi galaje ennene bwe n'ateekamu akamotoka azimbyewo kalina baamumenye nga kati ono anenye naye gavumenti. Gw'olina munnamagye oleseseddeyo gitadde mu lutobazi we okumenya nga gavumenti mbi. Ti gavumenti tujja munenya paati naye tulina naffe okwenenya n'ab'enjawulo. Ye Rastaman Tibbaga Nansana. Batu bayegedde ku Nansana akaala amatendo kawangaliddeko emyaka 24 down the road.